okusingira ddala mami Irene Namatovu tukwagala nnyo omukyala ono omwagala God knows she's beautiful. I think buli muntu ayogera ku Irene, so sometimes abantu okubagala bakikolerera the love that you give to the public and people. So tuguddeko ku baana abatono, kubaddeko Ava Peace, kubaddeko Vivian Tendo, kubaddeko omwana omulungi P Pounds, ne tugamba katubuzeeko abatono. Spice lwaki tobadde ku mukolo gwa munno? Nerabide Spice tabaddeeyo. Spice era toze. Bwera jamu amukutte. N'abalala bazze. Olw'obudde omugole n'atubuulira daddi waali ku ki, omanyi bwe tufumbirwa mbu baddaddi bali tuba tubaleese baddaddi abapya be bano, n'atubuulira daddi amuyisa atya bitambula bitya. Sagala kudda mboozi ya Vivian Tendo Jacksa tusiibule tumuwe obudde ajogerere bulungi yennyiniyo nannyini mukwano gwa gundi Tinsire. Eri balita Tinsire Mozire. Naye Spice tazi. Moses Tinsire oluzungu lungi mu linnya lino. But Spice jamu amukutte. Katulabe Vivi. Jamu akutte Spice. Katulabe Vivian Tendo mbere bulungi mwera batubagala nnyo. How is marriage treating you at the moment? Obufumbo butambula butya? Butambula bulungi. Era singa obadde butambula obi singa munda wane nkwagulo. But I'm okay. Marriage is nice. Okay. Yeah. Does marriage and the music industry bikwatagana? Yeah, I don't have a problem with it. Kubanga nze ng'omuntu nkimanyi nti bw'oba olina ebintu by'okwasaganya ekisukka mu kimu oba olina okwetimetabulinga. Nti nze fine I'm married naye natandika music nga nkyasoma ku campus. So singa siri good at balancing things ne mu budde bwekimu nalibadde nkireka, but I didn't kubanga okimanya ti buno obudde bwa kino buno obudde bwa kiri. Don't you think omukono gwa music ogutadde nnyo wansi no focusinga nnyo ku foundation n'obufumbo? No, sigutadde wansi nga bwe nkugambye nti I timetable myself. Nti omuntu aba alabanga music amusuddewo naye ate tomanya plan zange. Nyinza obba neegambye nti emyezi gineena I am off. Never time nemanya nti mu mwezi guno I'm going to be back to music. So that's the thing. Tera bwe nkoma mu music era ogenda tandikola abanga biri ebirala atakoze ki abisuddewo. No, nalibadde ngamba nasuulamu singa mbonaabona. But njagala nnyo kola decisions eziyamba nze ng'omuntu nga sirowoozezza ku muntu mulala because at the end of the day this is my life. So sisobola nnyo kukola decisions nti lwakubanga ntya gundi oli anaagamba ki.